olunaku lwajjo nabadde Masaka. Masaka pulezidenti yantumye koleyo omulimu ogw'enjawulo. Omulimu ogwo kwe kubeera special campaign manager w'ekibiina mu Greater Masaka. Kaakati nkulembera campaign eza Greater Mukono ze district nnya. Ate mu kiseera kyekimu ne bampa obuvunaanyizibwa ate era mbere nga ŋŋenda okuzzaamu amaanyi ttiimu y'e Masaka. Mukimanye Masaka eyo waliyo omuntu ekibiina gwe kyali kyesiga ennyo naye n'awalampa omuti nedda simwerama nnyo eri bagiyita Nkulayido. Omanyi omuti Nkulayido? Omanyi bwe batema mu mabira ne bayuwamu ebisigo ebiteekamu ebitiititi ebyo tebivaako mbaawo, tebivaamu nku, bibeera bikoolakoola, tebamalimba. Buli muti nkulaki? Nkulayido terivaamu wadde eryanda. Kakati nabadde Masaka era mbaleetera okulamusa okw'abantu b'e Masaka. Nabadde mulala e Masaka ne nebaza Katonda ate namwe abantu b'e Mukono ne mbebaza kubanga mwe muzimbye omuntu gwe bayita Nambooze. Kibatwalidde emyaka 50 okuzimbawo omukazi alinganga nze. Singa okuzimba abantu kyali kyangu, singa okuzimba abantu kyali kyangu, singa ab'e Mukono wano mulinawo bannambooze 100, naye okuzimba omuntu n'omuteekawo n'abeera n'eddoboozi eryogera mu Uganda yonna, bassebo ne bannyabo si kyangu. Kale ate abantu b'omu Kiwanga bwe nabadde ebyo naye ng'ate omutima gundi eno, kubanga mazima ddala newankubadde ogenda eri anti bagamba nabbi oluusi tamanyirwawa waabwe, naye mwe mbeebaza okubanga nabbi mumumanyi newaabwe. Nabadde ntunula ku mitimbagano nga nkomawo nendaba abagenyi be mwafuna jjo wano nga mulimu omuntu ng'abagamba nti Nambooze bwajja wano mumukuba amaki, era obwedda ngenda neŋŋamba oba bagenda kunkuba amayinja genza okulaba munkasukira bimuli nga munkasukira bimuli nga munkasukira bimuli nolalegemubabirezazi basebo ne banyabo. Ekkubo eryo lyerimu ku bintu ebiŋŋaana okwebaka. Ne bwe mbanga mbadde neebase waliwo ebintu ebingugumusa mu tulo ne tumbula. Ekkubo lino ekkubo eriva emisindye ogenda e Bukeerere, ekkubo eriva e Buguju ne lijja liyitamu ogenda mu Industria. Amakubo ago oluusi bwe mba neebase ngugumuka ekiki, ngugumuka ekiro. Amazima nze nga Nambooze nakola ogwange ng'omubaka wa Paalamenti ne nnwana nnyo ekkubo lino, kuba ekkubo lino sirya bameeya kukola, lino sirya meeya kola ki kukola. Lino ekkubo ligatta disitulikiti 2, kasita ekkubo liba nga liva mu disitulikiti emu ne liyingira mu disitulikiti endala, kitegeeza eryo ekkubo lifuuka lya central ki gavumenti. Kyenava ngenda nenkabira omukyala oyo Kajina ne mugamba banange ekkubo lino ligatta Mukono nani, nsaba mulisseemu. Era bwe baalikkiriza nefuna essuubi nti eryo liwedde. Naye bannange obanga bwe mwawulira gavumenti yajjawo ekitongole kya UNRA. Ekitongole kya UNRA nekikola ki? Awo ne wabaawo okubayaana paka ssente ezo bwe zaamalira mu ministry ya works, era ne batuwa ssente ne batualoketinga biliyoni ya ssente emu ogenda ku kkubo lino. Naye ekyanewunyisa mwami Katumba
ekifo ky'ogamba nti kakati lino ekkubo lya Mukono municipality, sente baziwereze mu bajeti ya Mukono ki municipality. Mbandi awo nga bampa akabaluwa nti sente z'ekkubo ate bazikwasizza RDC. Nembuuza nti ate RDC ayingira atya mu by'okukola amaki? Era nze basaba ne banyabo ogwo omukolo bagukola wano, naye nze n'okuguzira nagukola ki? Naguzira kubanga namanya nti RDC emirimu gye ngimanyi gya monitoring, abeera kalondoozi, kulaba bigenda mu maaso. Alinga nze tebatukwasa, nze tebankwasa sente za muwa musolo okukola mulimu. RDC takwata sente za muwa musolo okukola ki? Kati bakulu abo bwe bakwata sente zaffe ne bajja ne bayiwa ku ettaka lye mwalaba ne bakola accountability nti biliyoni ekoze eki? Kati basaba ne banyabo osobola okugamba nti omukazi yanimba olubuto nga yalufuna ne luvaamu, obanga yalufuna n'azaala omwana ne bamubba. Osobola okugamba nti omukazi yanimba olubuto, omwana namuzaala naye omwana ne bamukola ki? Ate abamubbamba babuulidde. Ate mwaliwo wano nga beewaana nga batongoza biliyoni ya sente namba. Amazima gennyini biliyoni ya sente bw'obuuza ku kkuba eryo yalagawa. Kyenva nja okusaba mukyala Nabitaka bwe mutumira nga ndi wano ndowooza mba sikoze ensobi. Nnyabo tubadde tukusaba otuwe accountability eya tiriyoni ya biliyoni ey'esente z'ekkubo lyawa. Naye njagala era kubuuza Mukulu Katumba Wamala, naye kino mweteere n'ekibuuzo nakiteekayo dda mu Paalamenti nga njagala Mwami Katumba Wamala ajjanyonyole Paalamenti atandika atya okukwata sente z'amakubo ate n'aziwa ki? N'aziwa RDC. Naye mubeere bagumu bassebo ne bannyabo, kubanga kati eryo ekkubo lya central ki? Lya central government. Oba baweereza sente ne bakola ebyo, kati tulina kulaba nga sente ziweerezebwa mu ofiisi ki? Entuufu. Mu butuufu tebalina na kuweereza sente, balina kuweereza kampuni y'abakozi. Ate biliyoni ya sente wakiri batuteereko kye bayita single layer eya tamaka, kubanga mwe muzimbye ebizimbe byammwe bulungi, mwe mwogwa mwe mugukoze, kati ogubulayo gwaki? Bwaffe.